over Valuga Cottage. But okkiriza n'abayimbi abayimba ennyimba ezigobula eggwanga nga bakyaliwo. Omanyi ensi ng'ogirabira ku sayidi ng'ogikola ki gy'ogirabira naye nze ntambula nga bulaba nkola ki bw'olaba ntambula ebiseera ebisinga nfa ku ntambula kati faani w'omuyimbi ate naye kimukakatako ku muyimbi kwakola ki gwawagira naye omugolola omuwagira omukola ki so katukyetegereze naye nange siwagira bigambo nga tuvuddewo kaawo katono, nteekateeka ki z'olina nga tutegekera ekyevvulo ez'okuba nti okwatagana n'abayimbi edamu abayimbi nga bwe watandika nabo nga bajuze Chameleone n'abasigadde abagwa mu tulola bagambe tebajja buziza gweteekateeka kizolina nabo ojja kubaminese butandise nawo enteekateeka zenina za konsati yange 24 ntegese bulungi nnyo buli anjagala okuyimbirawo ku stage ey'embumba ajjanjube nnyo nti n'ataaba eyo ajawulira bubi nga bakiteyabaddeyo mu mataala kuba amataala ligenda kuba South Africa guno mulundi tugenda kutaanya katugize ku bantu omuntu afiiringa nti oba agenzeewa amasanyalaze golina stage enaasigala otonzi waffe yasalawo olina akuuma kozze nako akanyiga masaji n'okambesaako eno nina akuuma kamasaji nkaleesi ayagala okukalabako kagenda kuba alina kawuka nina akuuma kamasaji akalungi kalina obunnyo 4 akaweweevu akakalulu kalulu akatakula mbisiza akakaweweevu kati nina kali eneeyisaako ngaengoye zonna zitadde akuuma kano kooleese oba bwoleese bwa bitonde byonna specifically King Saha woti kimenyeka nnyo oluusi oyinza obutagala kalubiriza bantu kunyiganya obusobola okwenyiga so akuuma ako kaleesijakumasozetugeze tutambula tutulanye mu motoka ogenda gulukumawo kikalimba kunyumira njagirwa otulako waka okolaki eweisalisaako newenyagiramugafu kwanza nga tumaliriza King Saha okuyingira sente mmeka yige emitwalo 3 5 n'emmeeza 2 gosobola kubeera ng'olita okufaani nogamba nze 3 ngikuze 5 oba ngikuze miliyoni 10 poliisi ku pulezidenti wo mukwano gwo anaabeerayo ssebo kuba ku kyeyabiri ayi bamulabi yazze nalagamba era olabogamba omutonzi yasalawo nange nagisa byabeeru akagambo bafaani baffe tubagala nnyo bagaliza omwaka omujja omulungi ennaku enkulu ennungi ovuga empola abavubuka mukozese kondomu obulamu obukuume mu biseera bino kuba bino ebiseera biba byakucakala birina ebahulidde wewali n'abaana abato ebigambo byange binyinza okugamba bakyali bange kubanga nze bwe mbanjogera ano mbanjogera ne bakyali bange emukozesa biragalalagala mukozese kondomu muyambe ku bamaama ne bataata lwaje bali ku mirimu ewaka mu biseera nga bino mubeere productive eri family eyinza okugamba bakyali bange bali ewaka
abawumuze nemota division bisigale mu bitabo tubagala mu products ennungi usome ebitabo ofunamu akadde akeerero maze kulya lanki gamu olibayizinge oli beginning y'obutamu bani abalala sinagamba abalimi mweyongere okulima abalimi emwanyi mweyongere okulima fetugenda kulwana okulaba nga emwanyi eno esigala mu bbeeyi wakino eya waggulu tugenda kulwana nnyo kubanga nze basenga bange bwebakola tebasoma tebalina kibakola kyamaanyi kamwanyi kebesigamye era otuukayo otuuka ngaolaba sitowayo emwanyi agirabirira bulungi nnyo n'okusinga ekiyumba ky'embuzi so temukubaamu maanyi abenakawuka tubaagala nnyo omuli bantu bange oluguudo telutandikanga namwe mukimanyi naye tweyongere okuba omulanga naffe tuli bantu nga ebitundu ebirala ebifiiriddwako ne biweebwa amazzi ne biweebwa amasannyalaze ne biweebwa amalwaliro lwaki ffe twabaanoningibwa mu Uganda nakawuka neebeera nga etali mu Uganda abavubuka kizibu okusanga nti takisi kumakya ejjudde bagenda kukola kitwaza lwaki ebinakawuka the next kalumusito obu Uganda Mpozi Makola Kids Live Entertainment okola okutakwanja ekikolwa kyenkola basajja obatula maaso baga ekimala kikola ekimu kitudde bayimbi balina okuyigisa abamu abasinga okukwagala n'okwagaliza bagamba nti olugendo lubo olwokukona ku gavumenti obundi abamu tebayisa bubi olowoozaako kukaliyali bankubire osanga be n'abanyonyera bajja kuntege bankubire n'abanyonyera abamu Buganda kyalira bakyanyi bakerezi zengendo kyalira sikayiseeyo basala balodi mbi newebuna okukyalira mukwalako n'abayimbi banambi gye bali ebaliyo embeera era nabo kimanyi kibakakatako okusikika bajogereko ajoogerako era yamanyi abagamba nti bino byonna zino zonna ennyimba z'oyimba oli mu kwetegeka kwesimbawo si obanga agamba nti Uganda atakwesiga kubanga ebizibu byaffe ffenna nga Bannayuganda nze wensanga abantu olina ngamba togende mukino kugambiriza walina abankulira bagamba ffe tuzimba parliament tebannatusasula kati nakyo ekyogera mbagenda kwesimbawo so ebintu bingi nnyo ebiri mu nsi nga amazima gabeetaaga okwogera bwe tutabyogerako nga ffe tunaaneyano nga tabitwogereddeeko kitukakatako dimandi ze zaali z'emyaka 10 si ze za myaka 2 si z'emyaka 3 wabula gy'okoma okula dimandi z'empya of recent twakulaba ng'okoze surprise visit ku parliament kituufu kikyalimunye iyo parliament yaffe ayita parliament obulelebwa mu Uganda naawe kyalayo ani ayinza okugamba kubanga tebalina kisaanizo kyebansaba kiryawo kujjako idea wali kyamaanyi ewantu awo kireme kutyawo n'abantu abo kuleme kutya okwengyenga nabo nze ngendawo kati nogulwakuogobwankuba ebifaanyi naye nze ngendawo nnyo nenjogeramu ne bemupi bange bazenjeni kintu kyonna kyembaze ndabye ng'omulobozi ng'omulobozi banogendayo okweshoninga abantu abo nobaga ekimakinga ennyimba zino ogenda ziyimba paka nagamba 10 nakatoba mukaaga oba musanvu 10 kinakuwaayo kati olina kulinda 10 kigweyo omubuuzi paka naye ne 10 kinakuwaayo naye ozitidde naawe ezinaba sinayimba ku mazzi makyafu gali mu taapu z'abantu ezo bingi bye sinayimbako abayimbi bali badde batekinga step kyokuba nti
gezaako abamugala kyali bange n'abalala bakyalinamu obuzima bali batapiikinga sagasalira muntu yamusango. Wootabadde waliwo emitawaana egyavudde mu industry baasamaniza abayimbi abamu ku mikwano gyo ne batalabikako